Mulamu. Gwe ng'omusajja olumwetaaga okukola ebintu ebisanyusa mukyala wo newankubadde ebikunyigiriza kuleeta emirembe mu maka. Mulamu, kiba kya bungutufu bwa bwongo okuddira obusente obutono bwe tulina ne tubussa mu kwanjula nga tetunnaba kutereeza bizinesi, tetunnaba kuzimba. Boyogera bw'otyo kindaga obona kyemalira bw'olina gw'okukaka mukyala wo okukola by'oyagala ng'ate gwe toyagala kukola by'ayagala. Akati ate Mulamu boyogera bw'otyo awo banga atategedde ensonga yange. Nkutegedde naye gamba gwalemeddwa okunnyonnyola ntegeera ensonga yo. Akati Mulamu bw'oba ogamba nezalemeddwa okunnyonnyola ensonga yange akati tewali mutawaana kaŋŋende. Kale Mulamu bandabire naye nkaŋŋende. Dad. 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 The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Kakati Linet. Lawyer kyatukoledde okirabye. Nkirabye. Sikyekyo? Nkirabye. Kati gwe beera mukakamu weefuula omusiru oleka omukono gw'amateeka gukole. Kituufu. Ate nze kirungi. Si kyalina budde bwa Kevin. Tokyalina budde bwe? Si kyalina budde bwe. Ekyo ate kirungi. Kati mulage value y'abakyala gimanye. Kituufu. Amanye nti abakyala ba muwendo. Ate njagala nsomese Kevin essomo. Nti omukyala bw'aba alina kyakugamba owulirizanga. Nyabula limuwe. Muwe essomo. Kituufu. N'abaami abalala bayigire ku ye. Kwata ebiwandiiko. Genda otandike essomo. Kale mukwano. Mukama kuwerekere. Kale bambi.
Tata. Wanje. Soko je. Ate mulabako. Obadde muzeeyi. Singa mulamu yabadde wakulabika. Singa yalabise dda kubanga tunoonyeza buli wamu mulamu talabika. Wadde tunoonyeza buli wamu naye era tannalabika. Kitegeeza tulina okugenda mu maaso nga tunoonya okutusale tunaamufuna. Nga bw'ogambye tusigale tulina osigala nga tunoonya naye tukyuseemu muzeeyi mu bukodyo bw'okunoonya. Ate tutya? Tunoonyeeko mu bifulukwa ne mu mayumba g'abantu tubabuuze mwalabye ku buleesingi. Tukole ku ekyo. Kituufu. Naye kye tulina okukola ku mulundi guno tulina okukyusaamu munoonya. Tutya? Onoonyeeko sayidi endala nange nnoonyeeko sayidi endala. Oluvannyuma tujja kusisinkana tulabe kye tunaaba tuzudde. Nga bw'ogambye muzeeyi kansookere ewa Moses ngende mmale okuketta oba gy'ali ewa muganda we. Okay. Ngende nsuula enkesi ndabeyo. Okay, kati oba osazeewo genda eno ewa muganda we naye kangendeko ewa ssengaawe mirembe. Ayinza okuba nga yakutte eyo nga bwe yavudde wano yadduse n'agenda eyo. Kale taata tujja kukwatagana. Kale tukwatagane. Kale nange kangende. Hello? Oliri ddawa? Neetaaga obuyambi bwo. Kale tusinkane wali ng'ewa Nviiri. Kale. Banange taata wakeddewa watawukkiriza nakwata ssimu. Nkubye essimu zo mpitirivu nga tokwata. Mwana wange ebizibu bye nnina tebinzikiriza kukwata yadde okuwuliriza amasimu. Bizibu ki ebyo ebikuzibya amatu ku makya gano? Nakedde ku poliisi kukola ku nsonga za taata w'abaana bo. Webale nnyo taata bamutadde. Nedda mbu baamwongerayo ewala Kampala. Ate kiki? Mbu yatta omuntu. Omuntu? Omuntu ali mu kkomera ate omuntu yamusanga wamutte. Mbu olwamukwata ne bamuyingiza ekkomera. Kati bwe batuuka munda mu kkomera abasibe ne batandika okumutulugunya. Kati wano mukwerwanako najja akuba omwe ekikonde mu kifuba okukakkana nga agudde eri nga mukalu wajjo. Katonda wange ebizibu bya Ssematimba byo tebiggwa oba kiki? Era wano e Busolo baamuggyawo ne bamwongerayo e Kampala. Era kati mbu omusango gwe bamuvunaana gwa murder case. Nange okutta omuntu musango gwa naggomola. Oyo tetugenda kuddamu mulabako okumala ebbanga eritali ggere. Ate nno weewuunye katandika nga kasango kakutataganya ggwe ne Moses ne kati we bituuse omusango gwe yazza gulinnya enkandaggo. Tetulina kyamukolera kubanga tetukyamuyina ku buyinza. Era tetulina. Nange Ssematimba yakusobera. Linet, ovaawa. Mpapula musawo. Signing ekiwandiiko ekyo. Ekiwandiiko.
Okuva awo kisome kijjako buli ebibuuzo byonna byagala okumbuuza. Hello? Wanje mulika. Blessing bw'aba abuze kitegeeza gendera wange munoonyezaayo. Bana mulika guno gubeera omulundi gw'ogusooka era gubeere nga gwe gusembayo. Toddamu kuŋŋamba nsonga zikwatagana ku blessings. Blessing bw'oba omwagala mweyagale. Leka kubuzaabuza mbu ate blessing abuze olinganga andaga mbu simanya mwagalana. Nze nkolagana gye nayina ne blessing yagwawo dda. Kati oŋŋamba nti blessing abuze nze binkwatirako wa? Va ne ku ssimu yange. Ate n'ekirala bwe nvuddeyo ne ŋŋenza okutuuka ewaka nga blessing zayagala kwewa buto. Mukama ki ekyatuuse ku blessing? Yakati aliwo abuze. Era obwedda tuli mu kumunoonya wano ne wali tumunoonyeza buli wamu era tetuyinza kutegeera wa gy'alaze. Nze ntandise okweraliikirira. Blessing alinga yatuddemu sitaani mu kifuba. Era kati ebikola bya blessings bifuganya ne sitaani ow'oku nsi. Kale kyewuunyisa. Kati kaŋŋende wasenga Mirembe ndaba oba gye yalaze. Totawaana kubanga nze gye nva. Era ndese sengaawe ali mu kkuba masimu wano ne wali asobole alaba oba ayinza okuzuula wa gye yeekukumye. Katusabe Mukama Katonda alabike mangu. Era kati tusigazza kusaba busabi. Tewali kyakkola kubanga tunoonyeza buli kimu tufeefese buli wamu abuze. Era kati kye tusigazza kiri eki kusaba Katonda. Tetulina kyakkola. Hello Keith. Kukyaki? Ensonga lwaki mama utanjagala? Sinnaba. Iyi naawe lwaki oluddewo okukizuula? Keith, beera mukkakkamu ompa obudde obumala okuzuula ekituufu. Kale nja kuba nkulinze. Kale. Moses yego abachi atasonyiwa. Moses nsonyiwa Moses siribiddamu. Naye leero nabadde ki? Simu yange tewali n'omu yankubiddeko. Abantu bankyaye bukyayi oba nedda? Obwedda teriiko. Kirabika waliwo bangi abadde bankubira nga tebanfuna.
naye Rineti gwe bw'ontunuulira bw'otyo olowooza ndi musiru. Kibuuzo nabe kyekyo kyombuuza. Oyinza otya okuleeta ekiwandiiko nga kino n'okimpa ng'onsaba mbu twawukane era ng'oyagala mbu nkisayini ng'olowooza sitegeera. Ate oba tonjagala kati lwaki tulimba ensi eno ndi tuli mwami na mukyala? Obijja wambu sikwagala. Nina obukakafu obumala nti tonjagalangako wadde olunaku n'olu. Kakati kyonna kyekiri nze siri mwetegefu kukisayininga. Oba osayininga oba tosayininga nze sikyusa mu kyensazeewo. Anti ngambye nange oba osazaamu oba tokisazaamu sigenda kukkiriza kwawukana naawe yadde eddakiika egi n'emu. Kati awo olota otunula. Kulikayo. Muddayo. Ate abaana baliwo. Naye ggwe olowooza amasannyalaze gaakomye okuva gagenze. Amasannyalaze gaaganye okudda. Era kyenkoze abaana mbalese wali wa muganda wange kubanga ko kumpi ne saluuni. Bwe ganaakomawo ajja batwala babasale deni abatuleete. Kale ye taata osanze ali ate abannaye. Bizibu byereeri. Ate bizibu bitya? Ekisooka mbu Ssematimba bamwongeddeyo. Ate yakoze eki? Mbu yatta omuntu. Yasse omuntu? Yasaani? Musibe munne. Olw'okuba musibe munne kitegeeza mutta? Mbu baalwana bino ebyo balwana abasibe n'abasibe oba ye yamukubawa oba yamukuba ki oba yamukuba atya n'afa. Munaye nno nkubuulire abantu batambula n'endwadde zaabwe. Oli omukoonako katono bwe kati n'alalambala naagwa eri n'afa ne balowooza nti wasse omuntu kumbe ng'okutte bupaasi ku swiiki ya bulamu we booti. Naye ekya Ssematimba okumusiba omwongerayo ekyo kituyambye. Abadde atadde ayinza olukuddamu n'atumalako emirembe. Jjukira yali anzise nga nsonzemu ejjambiya. Yali ayagala kuntema kati kiyambye Katonda n'amutema nga tannaba kuntema. Ate awo toyogeddeemu bubi Moses. Soogedde bubi. Wajjasirirwa kuba njagadde kwogera mazima. Tewaliiwo ggwe? Tewaliwo nga nsongamu ejjambiya naŋŋamba tirisita ajja tuusa kiwuduwudu ku poliisi. Gwe mazima ddala woba olaba ekyo yakola kirungi. Kale nno tugende eka. Ate olowooza ebizibu byaweddeyo. Ate ekirala ki? Ekirala Blessing abadde ayagala kwewa butwa. Bwe bamuganye obutwa n'abula n'agenda. Kati tebamunoonya. Nze nga Blessing musanze wali. Ogambye ki? Musanze wali. Tugende tumugye bambi bamunoonya. Blessing nze mulabye akwata kkubo ligenda wamu. Kati ogenda omunoonya era agenda kutuuka ewaka. Omwana oyo simanyi kimuliko oba Blessing yabaaki oba ali mu jjiini kazi oba ali mu jjiini ssajja oba ali mu kadde. Si jjiini. Oyo omwana mukwano gwe gumubonyaabonya. Nze baaba ogwo bwe gubanga gumukwano ogwo gusanga nga mpise. Tugende gweka. Blessing zovaawa. Mwana wange Blessing zinkugamba lwaki tonziramu? Ngeri yako mu kifo kyo.
Linda, tiweyongere mu kifo kya never.